Talire. Wange. Osibye oti mukono. Bulungi nnyo. Ofeeling otya kati bannange? Ndi mukawuko naye nga ndi musanyufu kufa. Yes. Oli relieved? Owulira otya bannange? Well, mukono kitambudde bulungi, bantu bazze ne bandaga omukwano ne tukuba pate. Naye ate nga bumanyi bya back to back kati enkya tuli Jinja, so sinaba kuba relieved. Okay. Kati tutandikire bwe tulina otandikira. Show yabadde etya? Show yabadde nnungi nnyo simanyi na bunyiza kinnyonnyola. It was a dream come true. Yeah. Spice stage eyo Wange stage ebadde ki gitubuulireko otandika ddi ani yakugikuyambyeko eri worth how much? Stage of course twanyonnyola Washington producer wa shweyo the kind of event twagala okukola ne stage twagala ntumugamba twagala ebitali regular. Of course nakola stage ne building up paperwork ne bagikolanga eri nga yaffe yanjawulo. So amala ogizimba natulaga ne tumugamba kyusamu wano tereza wano, and after that ntandika onoonya abantu abanasobola ogikola. So kuva ku lighting kuba kati nga stage okuvaayo otandikira ku lighting, ne mumanya mupanze mutya screens ezo na buli kimu. So ne tukolagana ne ATS company Washington ne mwami bamwita Bob omuzungu gwe muba amulabyeko yavudde mu US yabadde ku lighting screens byonna. So ne tufuna stage ya 3D eyo kimwalabye. Eri worth how much? I think ekona mu 2. Motoka namba gye wandiguze n'ogamba ko gikole mu stage? Emotoka eggwawo naye nze ku kye nakoze ekyo kya bulamu bwange. Kuba kyo tekiggwawo. Okay. Inspiration wagijjawo ogamba nti kokole stage eyo wali ogiyimbiddeko bwetyo n'oyagala okugira okimakinga yo personal dream oba? Sikiyimbirangako yeyo yasoose gwe gwasoose. Because tubiraba bulijjo and twagala naffe twegomba abasinga, ate nze ndowooza bye twegomba lumu tuba tusobola obikola singa twechallenginga oba noriskinga nogakangezeeko kino nze ndowooza ffena tuba tusobola obikola. So ate ne management yange nabo banjagaliza kisinga, era bwe tubanga tuyiiya oba tunoonya ideas to be better, Roger will always be omuntu asooka okuleta idea naga nti tukole kino tukole kiri, era abakiwagira 100%. Yeah, so is yakipushinga nnyo naye okulaba nga tuba n'ekintu ekirungi. Feelings otya ng'oli eye up awo waggulu? Nabadde ntyamu. I was nervous a little bit, but namaze nenkinyumirwa nga nsobola okulaba everyone nendaba obunene bw'ekisaawe n'abantu abadde bajjudde, because nade sifunye komikisa kubalaba obungi bwabwe, but when I went up there nenkiraba and then I'm like kino kye nali nga ndoota kyenkoleredde all my life nga ndi artist. Okay. Abayimbi abamu twabafunyeeko ne bagamba obajoze nnyo era oba challenge nze concerts eziddako kati bakole batya kubanga already oba setting the pace gye batasuubira kumaalako. Of course omuntu tajja kutunda byenda bye makataago you know ku achieving something like that. Bw'owulira nga tolinaba kuba ready, you wait. You know, you wait because bino tebiriko time limit. So kikola anytime. We just be inspired kitweke mu bwongo kola towards it, that like obengo gamanti one day I'll do this. If you're not ready right now, don't be on pressure, because I've done it doesn't mean you also have to do it. You know, at the same time, but it can take some time, but at least if I can do it in Semna Uganda muno na ilowooza nti ojja nawe osobola okikola. So ine ebintu byokolanga
indeed really love Katoli regular cause wagenda Nakola EP you invited all artists nebabeerawo you did this stage watambudde mu bantu bonna okubatonza okubaguza tables abayimbi ebintu ebyo wabijja ku kibi kyo kya kumotivate nze kutakinga yo pan kati it's okay to ku tables as in wanditudde nobeereyo manager nazo it's okay that the tables has tembeya tables aina twalina nga contacts abantu gye bakubako ne babookinga twagala table naye nze nganze nakirabanga kyenjagala okukola nengamba nti njagala ntuuke ku muntu oyo ayagala okunteekamu that much money nganze ntuukeyo mulaga okusiima kwange because wabafaani wange nze ndowooza nti ebisaba concert time ennungi ey'okukwatagana n'abantu abakwagala era abasinga bonna I made new friends benyiza obutakunyonyo right now but abasinga bagula tables abalinga sibamanyi for the very first time nga mbasinkanye we became friends kati nakyagala nnyo nze nganze omuntu nenganja kikola bwentyo ate we nayongera okikola nekisikiriza n'abalala bangi nnyo nekifuuka challenge eri ne bayimbi bannange ne balabanga people have supported nabo ne bagamba naffe kati we part of it because B2C bagula table ba Edikenzo nagula table navyo nagula table mama Alima nagula Irene mama Irene no mwami we abala bagula tickets Febusi Karokasita Catalayan can like Salvador so nabo bali inspired by that chinalingezako kola kuba nti no waliwo connection y'omuntu and value for money muntu abakutaddemu akasente ako. Okay, what did it need omuntu okuyimba ku stage eyo? It was a program because been rehearsing and now mu rehearsal zange be nasobodde okukola nabo ayimbi twabafunyeko abamu nga bemulugunya nga bagamba Spice ayinza atugana okuyimba the likes of Kididimbo already balina ne collabos now it's okay that the show yabadde nze muyimbi nesinze producer wa show showing na aba producer bayo kuva ku sound kuva ku stage producer kati nga sinza kusalawo 100% ate it being it was my main concert boba teka like be the first person to step on stage and then benina nabo collaborations boni basalawo nga ibachagala kitambule then as long as I call my part but nina shows nyingi lero mbadde mukono era yabayimbi bangi nyabaze ne bayimba ne Tom bamta Tom Dina yaze naimba like everyone is welcome yeah because at the end of the day nina concerting na shows mukaga so abali yonga balowooza mu just wabaganye buganyi bakitokedeko ne King Michael natugamba bo babasaba engoye so yayina engoye ngasobola ziweereza yabadde ayina no yeah kati badde la stage yonga bwenkulaze nti yali wewedde obudde bungi okubanga efaanana bwetyo so kiba kikola nnyo nga n'omuntu ajimbiddeko akolaganye n'abategese tinibagamba nti oba tulina byetwaga oteeka ttala lino yambalawo kala bweti abembi abasinga batebagala bikola ebyo tebagala kuba kuwuliriza so kati abakolagana ne producer wa show ndoza bakwatagana ne basobola okubanga baperforminga. Okay, tubona abadde balowooza nti wabazaalaye n'obagaana okuyimba abayimbi no nga bwe nkunyonnyodde nti nze saali nambya productions my part was to sing time yange gye baali bampadde okuyimba the rest was production team. Okay. Kati bwalabye show kye kyasinze okunyumira nze nganze buli kimu kyanyumidde naye okusokera ddala the stage okubanga yavuddeyo nga bwe nali nsuubira but then ngaserooza nkizo vibe like that so the first time I came also nga tuli ku sound check I was surprised myself and then ate nenga nenyumira ku stage nange nenyumirako because sokola stage ennungi notanyumirako sound yeah. Lastly waliwo ba Facebook in-laws abagamba mbono kabuzeemuko tetujja kibuusa bagamba of course kumbaga tekubulako musiufu always era nabo tebabulayo it's my first concert like
nze nkola concerts eno yakuna and it's like always omuntu abanga at least abuzeeyo kayogera ajja kuleeta yaako but all in all show yakoliddwa abantu baze ne bampagira my spice gadgets were happy they appreciated ate show nadde ngikolera ba spice gadgets ate bwe basiima abalala ne bakola ki abalala ne batasiima nze mboke. And lastly, proceedings. Concerts. Proceedings and the to charity. No, I mean, Katsinze, the businesswoman, and of course, being a singer, you've been like seeing what I do even after my concerts. I have foundations. I have to put back in the business. I have a life. No sigalango bulambu tambula kitegera tekatingayo concert nze nganze situnulira nnyo sente ziba zivuddemu ate mani agira wane proceedings tebikwatagana joy so kwegamba nti nzirayo back to business ate nkola ebirala nzire ku kiddako kuba kale kiba kikoleddwa kiwedde mbeyanza mwebale kunjagala mwebale kunsupportinga mwebale cricket over history was made it was a dream like nga mubali bagamba mutujjacho sina bigambo byabwe byaddala sibirina nkyali mu mudu zange ng'omugole I'm happy I'm okay nenebaza my fans my gadgets na buli muntu yenna alanze concert mbebaza mwebale nnyo okuyimira nange n'abayimbi abayimira nange ne advertising and everything thank you abemukono nabo bampagidde you've seen it mbebaza Katudda Jinja 15 Sunday then next week nja kuba ngenda Mityana ngende Embarara ne Luweero yeah so yonna mbesunze kange nempumulemu